Bakutte aba NUP babiri okuli eyawangula minisita. Omubaka omulonde owa Busiro North Paul Nsubuga eyawangula minisita wa Kanyigo ka Luweero Dennis Galabuzisozi akwatiddwa ku bigambibwa nti yabba akasimu 2019. Okukwatibwa kwa Nsubuga kuleseewo okwebuuza mu bawagizi ba NUP lwaki omusango ogugambibwa nti gwazzibwa mu 2019 gukwasiza omubaka oluvannyuma lw'ebbanga erikunukkiriza mu myaka ebiri. Luke Omwesirije amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emidirwano yakakasizza nga Nsubuga bwe yakwatibwa ku Lwokutaano nga bamugye ku Serena Hotel mu Kampala. Glorian Namengo alumiriza Nsubuga okumubbako akasimu k'omu ngalo ak'ekika kya Itel 5625 akali mu langi ya silver okubalirira wamu nga ka mitwalo 8. Essimu yalimu layini ya Airtel ng'eriko obukadde 4.5. Bino byaliwo nga June 3, 2019 ku ssaawa 1 ez'omutuntu ku Enezra Properties e Nakasero okulinaana Shoprite ku luguudo lw'Entebbe Road. Kamera zaffe mu kifo zakwata Nsubuga era okusinziira ku statementi yakolebwa Namengo yagambye nti Nsubuga yajja okumukolako nga kasitoma n'abalala n'amuwa ssente n'akatebe kwatuula ng'aliko ssente z'ayagala okumuteera ku ssimu. Olwamala okumukolako n'asituka n'agenda era nga okuddamu okwetegereza ng'essimu gy'abadde akozesa tagirabako. Bwe beetegereza ku kamera za CCTV bakizuula nga Nsubuga yawummuzza epapula ku kasimu Bwe bategereza ku kamera za CCTV bakizuula nga Nsubuga yawummuzza ekipapula ku kasimu mu kubijjawo n'asulamu akasimu n'abulawo. Omwesirije agamba nti Nsubuga bakyamukuumira ku poliisi ya CPS mu Kampala nga bw'akyebuuza ku muwaabi wa gavumenti. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso ku nsonga eno kuba waliwo n'abantu abapya abazze ku poliisi nga bemulugunya ku nneeyisa y'omuntu y'omu. Paul Nsubuga owa NUP ye yawangudde minisita Dennis Galabuzisozi mu kifo ky'omubaka wa Busiro North mu kulonda okwakaggwa. Nsubuga azze yeegaana nga bwe bamusibako amatu g'embuzi n'ekigendererwa eky'okumwonoonera erinnya. Akkiriza nti asobola okuba nga yaliko mu kifo ekyo mu budde obwogerwako kuba alina edduuka mu kifo kyekimu. Kyokka eky'okubba akasimu agamba bamukonjera. Omukyala alumiriza simulabangako naye nga manyi nti ye yayimbisibwa obubinja bw'abantu abanwanyisa kuba si gwe gusoose okunteekako emisango. Nakasasanya obukadde obuwera 10 ku bintu by'ekika kino, Nsubuga bw'agamba. Era omwogezi wa NUP Joel Ssenyonyi yategeezezza nti emboozi eno eruddewo ng'eyitiŋŋana era omubaka Nsubuga yabannyonnyola nti bipangibwa bantu okubalwanyisa mu byobufuzi. Kyokka kino tekibeewuunyisa kuba n'abakulembeze ba NUP abalala bazze bateekebwako emisango emijingirire. Yawadde ekyokulabirako ekya Robert Kyagulanyi gwe bagamba nti bamusanga n'emmundu mu kisenge ng'alimu Arua. Kuno kwagatta n'abantu abalala nga Eddie Mutwe, Nubian n'abalala 7 abakwatibwa n'ebigambibwa nti balina amagazini y'amasasi era bali mu kkomera ekitalya. Nafunye amawulire okuva mu mikwano gyaffe mu byokwerinda nga bwe waliwo olukwe olukoleddwa okwongera okuteekawo emisango nga bateeka ebintu mu mayumba gaffe ne mu mmotoka bye tutamanyiiko. Kyokka byonna tebijja kutujja ku mulamwa gwa kununula ggwanga. Ssenyonyi bw'atyo bwe yategeezezza LMTV.
Ate bo abasirikale okuva mu kitongole ky'amagye ekikeese ekya Ssemwai bakutte owa takisi e Nakifuma era omuwagizi w'ekibiina kya NUP eyakuliramu eby'entambula e Nakifuma mu biseera by'akalulu. Isma Male ow'ebbandali Kitawera Zone yakwatiddwa mu kifo yakwatiddwa mu kiro ekyakeeseza Sande mu maka ge ku ssaawa 5 ez'ekiro. Atwala poliisi y'e Nakifuma Joseph Mulika yagambye nti abakutte Male basoose kweyanjula ku poliisi ne bagitegeeza nga bwe waliwo abantu abazza emisango be baagala okukwata mu kitundu kino. Emma omusasi waffe mukuliko eyo nnyo okutuleeta